Tegeza. Ebbanga lyo nembadde ku internet kuno bukyanga ntandika okwogera ensonga zino. Abantu bangi bazze bampalampa nenga bakozi ba state. Naye ng'ekintu kino bakifunamu ensimbi n'okuba nti banoonyezaako akatale n'okufuna ekikigule magala eddiba. Kati mwenna abantu abali mu European Union njala sooka bategeeza akantu kano. Mbadde nkyawummuzaako wano soke mbategeeze abantu abali mu European countries. Waliwo omwami eyanvume ennyo naye nga nze mumanyi musajja Munyarwanda yayita musajja Muganda. Bamuyita Titus Seruga. Mwenna bali mu Europe naddala bali mu Belgium omwana gwe bayita Titus Seruga ndoza mwali mumanyi yanvuma nnyo bukyanga tutandika sitwa bunene mwesonyiwa kubanga namanya nti Munyarwanda of course tebalina magezi ne muleka naye njala ba informinga mwenna bantu mwenna bali mu Europe omwami gwe bayita Titus Seruga sawa zino omulimu gwe yakola okonvuma n'okukola bye yali akola byonna njala bagamba is official agent wa Museveni era nga akola ku embassy ya Uganda mu Belgium wakolera n'omukyala gwe bayita Million Black era kati nga akolanga first secretary ku embassy eyo yadde mabegako yali yetadde nti ya seeking asylum ne bannayuganda bamugwamu ne bawandika ku migration eta muwampapula n'addayo ku mulimu gwe original ogw'okuba nti aspyinga ng'ekyamuleeta kwe kudde Uganda Museveni n'amudeployinga n'amuteeka n'amuwa omulimu gw'okuba nti kati ye first secretary ku embassy ya Uganda mu Belgium nga embassy yetwala ensi eziwerako ndoza ziringa ensinga nnya bataano nenga omukyala agikulira ye Marian Black so mwone musanga mvubuko we bayita Titus Seruga omusajja yeyita omuganda ng'ate Munyarwanda yanvuma nnyo ku media kuno kati mwena abantu b'omu Europe mwena mwetegereze nnyo omwami w'omusanga totegana temubaira mu meeting tembako kyakula ekimukolagana nakyo kyonna kyonna mboozi yonna mbega wa gavumenti kuba kati ayire lite yali tali mutambuza nga seeking asylum kati yafunye mutambuza olw'ensonga nti kati ali ku contract gye 7 jamuwadde okuba ndi akola ku embassy ya Uganda mu Belgium ajja kuba akola n'omukyala gwe bayita Million Black atwala ensi zaawo zonna mu Schengen countries so mwena mutegere bulungi omwami gwe bayita Titus Seruga eyeefuula nga nti avuma Robert Kyagulanyi avuma Nuupu naye kennyini yanvumira ebbanga eriwera naye kati mukozi wa Museveni ate agent kyenjagala bategeezako mwenna bannayuganda bali mu European countries awo mutegere omuvubuka gwe bayita Titus Seruga mutegera bulungi nnyo mutegedde so mala bobuzaako mwenna abali mu European countries nenkomawo nembuuza ku bannayuganda mwenna abawangalya mu Asian countries mwenna balamusizaako mwebale gye mutuusaako engalo kansumenti muli bulungi mwebale kukola mwebale kweyagala ndandazzemu katono nnyo nga mbadde nkyababuzaako wali nsenga mbadde njagala kuyisa mu message y'abantu abali mu Europe mutegere bulungi nnyo so bali mu Asia mwenna balamusizaako nenzija mu Middle East mwenna balamusizaako bali mu Middle East mwebale gye mutuusaako engalo kansumenti muli bulungi mwebale kukola anengenda kusemazinga wa Africa bannayuganda mwenna bali kusemazinga Africa balamusizaako mwebale kukola gye mutuusaako engalo kansumenti muli bulungi manye ebitoomoza bingi naye nga temusujja kusobola obimalako bwe nva uno nengenda ku nsi ezituliraanye balamusizaako bannayuganda bawangalira Congo, Tanzania, Rwanda, Burundi, South Sudan, Sudan y'amambuka, Egypt n'ensi ezitwerodde mukye balako gye mutuusaako engalo kansumenti muli bulungi awo nno mba ngenda ku mba nzigaddewo okubuuza era nga njala tandika n'akatundu mbaka n'akaleero njoke ngende mu maaso n'ekigula lugi mu katundu mbaka leero njala kusooka kuyisaawo akalango kano ntegeeza abantu beerandani mwenna nti first lady waffe omukyala Baby Itungo Kyagulanyi Ssentamu ajja kubeera nammwe ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokutaano omwaka 2022 wajja okubeera ne conference eya Girl Child Support mu conference eno mujja kubeeramu abogezi bangi nnyo ate mujja kubamu n'okusonda akasimbi mujja kubamu n'okunyeenya ku galiba enjole kye tuyita after party so mwenna musobola okuba nga mubweukinga ku mitimbagano egy'enjawulo gye babateredde okuba nti musobola okuba nti mwegatta kuki ku conference eyo so mwenna abantu abali mu Bungereza mwegendereze mwenna bali mu Bungereza musobola okuba nti mweyunga ku first lady ajja okubabuuzaako n'okubategeeza biki ebifeeka na biki engeri gyagenda otambuzamu emirimu gye nga first lady so abagezi bangi nnyo era mujja balaba ku posta zetwatimbye edda naye nga mukimanyi ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokutaano omwaka 2022 omukyala first lady Baby Itungo ajja kubeera mu ggwanga erya Bungereza era ajja kubeera mugenyi omukulu ku mukolo ogwo so nno mujja kutegeera biki ebirabye n'aganda maaso tujja kuba tubabetegeeza abayibi bajja kubeerayo ababito bajja kubeerayo mujja kumutegeera bulungi nnyo so nno ke kalamu kenjagadde bayisaawo njoke ngende ku program entuufu eyandeese alright njala tutandika bwe nti njala tutegeeza bannayuganda mwenna mu nsi yonna
nti Lumbuye bwenzijano nemba wa information mugitwale nti eri serious. Soka webuuze lwaki bwempa information ba state esindika abantu bangi nnyo okunjiikira ne boogera ebigambo bingi nnyo neza ate byose kyabita kumambi manyi bibeera wate bibeerawo state esindika abantu bangi nnyo okwogera okugezaako okujja information gye mbajogere naye nga te bantuufu. Kati bannange abe South Africa bannaye kitalo nnyo okufiirwako muganda ve Davis Kabuye abadde coordinator wa People Power oba NUP mu West Cape Town muganda fono yafudde nenge kyamuse bwadde butwa muganda fono yafudde era enteekateeka z'okuziika n'okudizibweka ziri mu jjiya mu ggwanga eya South Africa. Ono yabadde akulira Western Cape mu South Africa bambi yaweredde obutwa. Mujjukire gye buvuddeyo katono najja ne mbagamba abantu be South Africa abantu b'omu America n'ensi enda ne mbagamba nti basindise ba spies bangi nnyo era bazze n'obutwa okuba nti bagenda bomowa nene mulowooza nti bya muniino era ndowooza bivudde mu bibirabye. So njagala obbaga abannaye mwegendereze nnyo abantu be South Africa abantu be Bungereza n'abantu b'omu America. Nange kennyini mbeerako security alert banayize bampa ne nzuulira ne neebeereramu naye Katonda yasinga okukuuma. Njala asooka bazanyira eddoboozi ly'omwami ono nga yakategeera nti bamuwadde obutwa era message gye yasembiyo okuwa banne mutegere bulungi nti ensi si nnyangu okujjako gwagibeeramu gwe atagitegeera. Buno bubaka bw'omugenzi obwasembyeyo muganda waffe Davis Kabuye gwe batidde e South Africa nga ekitongole ekya External Security Organization ekya ISO nga kitamba agent baakyo abali mu South Africa bakoze obone bubaka wadde busembyeyo bambi bwe buyayogedde. Comrades, honorable members mujebale muli mutya abaami n'abakyala. Baganda bange njagala okubategeeza ngenda kuba nga siriwo okumala akabanga naye nga si kwagala kwange nafunyemu obuzibuzibu era nga ndi admitted ekabulima ndi mulwadde ninamu obuzibu bw'ensigo ne blada okuva ku bintu byennali ebitaali birungi ebyancankalanya system. So njagala okubategeeza wesiri ndowooza mukyala Nakalembe nga vice waffe ne former chairman mukulu Musoke ne Jajja Ibu ne secretary banaaba baddukanya emirimu gy'ekibiina mbagaliza mwenna emirembe n'amaanyi mu byonna bye tukola mubeere bulungi baganda bange. Bwebubaka bwa muganda waffe Kabuye Davis bwe yasembyeyo okuwa abakulembeze banne mu ggwanga erya South Africa ng'amaze okitegeera nti alina we yali emmere n'emmere eno baali bagitaddemu obutwa era ndowooza muwulidde ebimu ku bitundu bye ebyafa mwalimu ensigo ne gallbladder nefa n'ebirala naye nga yali akitegedde nti bamaze omuwa obutwa. So baganda baye mwenna abali Bungereza mwegendereze nnyo Omunyarwanda mbega gwe basindika e Bungereza muyitirivu. Baganda banga bali mu America okusingira ddala mu bitundu ebimanyiddwa nga mu kitundu ekimanyiddwa nga Boston n'ebitundu bire by'ama America mwegendereze nnyo. Sinabagamba si buli muntu ayogera Oluganda si buli muntu agamba nti Munnayuganda bira Munnayuganda nedda. Bano abasajja bazze ebbanga batendeka abantu baabwe engeri y'okweyisaamu n'okwogeramu n'okuba nti bali baasociatinga n'abantu okuba nti basobola obbamalawo mpolampola. Mu America tebasobola kukuba ssasi naye akatwa kyangu nnyo. Ate mu komenti yaffe omuntu bw'afa tuba twetaaga nnyo okuggyako omulambo ekitali ku bazungu kuba omuzungu bw'afa bamala kukebera ki ekimuse yafudde ki lwaki yafudde ffe twetaaga nnyo okugya omulambo mangu. So baganda nga bali mu America baganda bali South Africa ne mu nsi endala mwegendereze nnyo esso eri ku mutindo gwa waggulu nnyo ennaku zino mu kutambuza obutwa. Wano nno wetugambira nti buli muntu yena ali mu diaspora ng'okimanyi nti wagenda kukola era nga oyagala enkyukakyuka oyagala ensi yo. Nze nkugamba bw'oba ng'ogenda ku mukolo gwonna ekirungi tambula n'ekyokulya kyo. Ekyokubiri tomala galagirira buli nkwezenge adresi yo. Tambula n'ekyokunywa kyo, tambula n'ekyokulya kyo, tomala galagirira buli nkwezenge adresi yo. Emmotoka yo bw'oba ng'ogipakinze wantu sooka ogikebereko ebyo mbikola bulungi nnyo. Ebintu byonna byetegereze nga mbikola kubanga amasajja batemu nnyo. Olaba tutira wakane mu diaspora babalumbi ekitegeeza nti bali ku pressure. Ate nga pressure si yeno yokka kubanga bakyafuna pressure nyingi nnyo.
so muganda ngali mu diaspora nze nabagamba omutima ogwange nagutunda sikyatya kyonna ekijja struggle esigala egenda maaso kakiddemu olwaliro amannya nze Lumbuye Fred ekekemiko ali eno message njagala mugisere mu gitambuza ensi yonna nti Katonda nawe asazeewo kuba Katonda yasalawo si Museveni nti Katonda anzijewo ku nsi struggle esigala egenda maaso abasonga basigale nga basonga nze omulimu gwe guba gwedde yensonga lwaki mbagamba nti tetuva ku mulamwa eyawukana ku mugendo yefuuka kaasa nze nemba nvuddewo struggle egenda maaso ekyo kyo kibagambye era kyovula nti nkuŋŋaanya abantu bangi nnyo bajje bafune platform basobole okwogera ensonga zino si buli muntu nti asobola okwogera ensonga zino zeetaaga omuntu omugumu alina obulumi ku mutima nga walumirirwa ddala ensi yo nga si byakwagala nsimbi mujje mwogera ensonga zino nze nemba Katonda asazeewo nti anzijeewo struggle esigala egenda maaso asigala talaama mukitegera bulungi nnyo kati mukulu Davis Kabuye mukama yamujjuludde abantu be South Africa tugende nga tugenda maaso n'abalala mpaka tunagusa ekintu kino okwetirira ye mulaba asooka mukitegere bulungi okwetirira ye mulaba asooka nze Katonda abasazeewo nga nzijuludde kyesisubira nti leero oba enkya struggle esigala egenda maaso mukamu eddakiika 2 ate nze n'okukaba seetaga mu nkaabire kubanga bwe nali nzaalibwa nakaaba bazadde bange baasanyuka obulamu mbulabyeko mbumanyi njagala tufune kali kyempya nti omuntu obanga afudde nga alina kyakozeewo ku nsi yeetaaga kubanga asanyukirwa busanyukirwa agende mukama mu receiving bulungi kubanga amaziga gane biseera bisinga tukabira abantu wadde tubada mu bulumi ate gayinza okuba genda ekintu kyekikola nga tukikola kiti tumanyi so mbategeeza nti omuntu obanga atugenzeeko tugende mu maaso struggle egenda mu maaso tuliwandiika mu bitabo ntono yakola omulimu gundi yali ku lwagundi yali ku lwensi ekyo ne kigenda mu maaso so ekyo tekibatiisatiisa kyo kibagambye bulungi nnyo ensi yo nga bwetambula bwetyo ejjo yotambula tetugenda kumalako na bintu bino nga tugagundi afudde tukaba ennyo no afa yafa nga tugenda mu maaso mukitegedde bulungi nnyo so ekyo nakyo nkimaze njagala genda mu maaso bulungi nnyo ne program eyaleero kantandike n'ekigulalo gikyaleero kubanga badde sina kibagamba eyakatuuka tambuza vidiyo eno omuntu agitegere bulungi agifune mu kigulalo gikyaleero njala kutegeeza bannayuganda nti buli muntu yenna eyataba mazina g'enkima ajja kumaliriza nga afunye obuzibu butya Uganda yensi omukulembeze eyayita omukulembeze eyabba obuyinza ng'ali mu kutumbula bannayuganda essaawa zino nga byasiba bikutuka njagala bbawo amawulire ag'essanyu buli omu gy'ali w'okuttenyweza era nywereza ddala nsonga lwaki ensonga eri bweti totunuulira toteeka maanyi go na birowoozo byo mu bamemba ba parliament abalondebwa aba NRM aba NUP baba FDC nedda amaanyi go gateeke mu bukulembeze gwa Honorable Kyagulanyi Ssentamu kubanga abakulembeze abasinga obungi nabagamba baali banoonya mirimu naye njakobaza abakyala ba NUP mwenna bakulembeze ku muterera gwonna bamemba ba parliament bakansa nawe bonna abasobola okuba kati muvaayo okwogera eddoboozi lirimu ku lw'abakyala batulugunjibwa mu Uganda bo bali nnyo balira eddala musinga bangi abataayaaya abasajja baganda bali mu komera omwana oli yakubiddwa okubuka omutta ne tewali muntu yenna adde mu parliament musajja yavudde okwogera nsonga zino era bakazi bamusabidde njagala kuba omulango gutakungula nze essubi lyange sirimba MP terindiimu lirimu Robert Kyagulanyi Ssentamu omuntu wagu era ne wankubira esimu nange nti simanyi ono member parliament egindi yalidde sente mwaga nti ekyo si kyekikulu ekikulu kya Robert Kyagulanyi Ssentamu nabasigadde nabamanyanga bifu nga tebannajja mbamanyi Uganda nzimba manyi nabamanyanga temunnajja mbamanyi nga mufunye ebyobufuzi kyovula nti ze nali nyingira ebintu bino baga sina kifo kyonna kyenjagala struggle lugwa Kyagulanyi ali ntebe mu ntebe nze ngenda mu kyalo kulima kasoli kuba sina kyenneetaaga banna byobufuzi mbamanyi asobola okuwa obutwana obuvaawo kubanga alina ekirubiriro ekiki kati bano bamuli gundi alide sente simbe gundi akola Museveni yako sima uli nze tibikyandya kubanga nabamanya gwe biri mu kulya kubanga tewabamanya nze nabamanya bano nabamanya kubanga tubamanyi endya n'ensula munda byabufuzi naddala nga ayagga mwavu mponga byanga anoonya ensimbi asobola okukolera ekintu nawe ne weewuunya nti yono gwe mbadde njagala ng'ettabu oba waveeri nnyo so nga ate yoyo kati montagingire wano Charles Peter wasanya Karoli Charles Peter mayigere ku video eno njala montagingire Nobert Mawobe Muhoozi Kanyirupama njala montagingire Museveni ne family yonna n'abajega bye bonna abali mu Uganda njagala bawulire video eno bulungi nnyo nga saagala muntu n'omu yesikamo kubanga njagala muwulirize bulungi nnyo njala montagingire yita Prime Minister omukyala Nabbanja abere ku video eno
information jengende okukola njala buli mwaji wandiike nti bwe naba etuuseewo buli musaagala yeekwase yoseeri tibahabulwa tabasirwa mu kigulalo gikyaliro kikyo njala kutegeeza mukulu batugamba nti azaala ekibi akiwongerera naye jjukira tugamba bukadde magezi nga ne mbuto wagalina era bw'obeera ng'oli musiriu mu buto ne mbukadde ate munnanga osukka n'owuttaala mu wutaazi kuno si kuvuma wadde okuvvoola kubanga tulina engombe egamba nti ne gw'ozadde akubira engoma n'ozina kitegeeza ki nti n'omwana gw'ozadde avudde mu ntumbu eyo atuuka ekiseera n'abanga amanyi okuba ebivuga oba okukoola ennyimba n'akuyimbira bunawulewunya nti yono omwana ava mu ntumbwe zange nti kyekyo kyekituufu kati ffe bino byetubasomesa mwalimu ze tusobola bisomesa era tujja bibagamba yoseeri tibahabulwa otabasira mutano wa kalekezi ensi ekubijjiridde ekirako ow'ettulu atunula mu kaleega kubanga toyagala kutegeera nti abantu bakutegedde nti basajja mwe mwayika windows to the extent temukyagala kulimba kati musula busuzi mu kulimba ebbeeyi y'ebintu mu uganda yeekanamye kyokka oli mu kubuzaabuza abantu wetwogerera essaawa zino nze nabagaba mpc balinaako obuzibu bakole kye baagala kubanga bye baasindikayo bo bamanyi nti twasindika bayaaye ebintu bingi ebiri mutambula mu ggwanga naye abantu basirise wetwogerera nze ekintu kye bayita smile coffee deal saagala kiwulira busa bwanti kye bayita smile coffee agreement obusa bwanti in fact nina nawendo tuka ngambe nti okay coffee deal weite then bannayuganda mulyoke mutegeere nti ensi si yammwe bwe munaazuuka mulyoke mutegeere nti ensi yammwe mujja kutwala musajja ngana bugisimufungize buli kimu bakibaggyeko mugawumbidde amasanyazi bagaseera mu kigawumbidde ebyokulya babiseera mugawumbidde amafuta galinye mugawumbidde babataddeko emisolo gy'amayumba mugawumbidde ettaka balitwala mugawumbidde basomba basajja n'abanyama bakubayingiza uganda bajja ekongo mugawumbidde bakuba ku mataka tiri wadde asobola okwogera mukuba miranga mulinga gabaga ti mwafiiriddwa kati kabavuge mpaka nga mutegedde nzira bagamba tekinnuma kasitama nga njogedde ensonga zino naye mmwe abagawumbidde nga mulowooza tiwaliwo agenda obbataasa bagenda batwalako buli kimu mujja kwekanga olugero lwa bibuli olugamba nti alina akatono kali mugibwako ne kawerowo alina ekinene lugenda tutuukirira bulungi nnyo kati yoseri munnange musajja gwe wazze n'ogamba abantu jjo wayise basajja bo ne bakazi basajja banno n'abakazi bonna ba parliament ddala ba NR bino bateeke kolo n'otandika obbasomesa ebbeeyi y'ebintu engeri gy'erinnyemu nakyo ekibireesa okulinnya yoseri mukulu ndowooza ffenna bw'otulaba abantu nayugaloza tetuliiko matu oba otuyita mbuzi maama tetuli gooti tetuli mbuzi gwolwokuba nti wayika windows wetaaga windows update tolowooza nti ffenna twayika windows ekisookera ddala wagambye nti ebbeeyi ekirinyisiza ebbeeyi y'ebintu nti raw materials mu uganda teziriimu katugambe ng'ebinazi era tebiriimu era n'ogamba nti omanyi ono musajja talimbye asula mpigi ku bikondo yagambye ekiviiriddeko ebbeeyi ya sabbuuni okulinnya nti ye ebinazi mu uganda tebimala raw materials tamala ate n'ekirala mu covid yaleeta nnyo obuzibu ddala mu kulinnyisa ebintu naddala sabbuuni nti kiti mbwanti covid bwe yatuuka nti ye nga wooteri zonna mu nsi yonna akatale k'abalambuzi oba bazisulamu nga kagwa kati ajjukira wooteri zikozesa sabbuuni mungi nnyo kati abantu batajja kusula mu wooteri eyo mu wooteri zonna mu nsi yonna mbulwokuba nti wooteri zikozesa sabbuuni mungi nnyo nti ye sabbuuni n'aleetera okuba nti alinnya ebbeeyi yendowooza ye naye kati muzeeyi ekituufu kiri nti kiwadde olina okugamba hooteri mu nsi yonna kankujjukizeemu hooteri mu nsi zonna zonna size zikozesa sabbuuni obungi bwazo abantu ba individu bakozesa sabbuuni kubanga waliwo ne hoteri ezimala omwezi nga tezifunye wale bagesti tekisookirako ekyokubiri bw'ogamba nti sabbuuni yalinnye olwokuba nti hoteri zibadde tezikola akafu sabbuuni yalinnye mu uganda olwokuba nti mmwe kennyini mwe buddukanya bizinesi za sabbuuni bidiko erima ebinazi mu uganda yo era wakwasa kifuba bannayuganda bonna bali ku bizinga by'essisi ne bagoba ku mataka ne mulimako ebinazi otugamba otya nti muyina hectares and hectares of palm oil trees mu uganda nga tezisobola kufacilitatinga bannayuganda ate ng'okimanyi bulungi nnyo nti all along ebinazi nga tebinajja mu uganda tubadde tufuna sabbuuni gyewagala tuga nti bukyanga ffe tukula tuba tukulira ku binazi brain za monke lekera okubuzaabuza bannayuganda ne theory enfu ekituufu kiri nti mwe kennyini mwakweka raw materials nga bwe nakyogera last week musobole okulinnyisa bbeeyi y'ebintu demand ebeere waggulu mulinnyisa ebisale kubanga wagambye nti olwokuba nti hoteri tezikosa sabbuuni mungi kitegeeza nti obwetaavu bwa sabbuuni tebuliwo wa manufacturers naye mwasomerawa mukulu mwasomerawa
simple logic eri nti singa wabadde tewali raw materials mu Uganda, then tukkiriza ba importers ne bayingiza ebintu ebyo ne tubifuna katale. Kati olwokuba nti mwalagira ba importers ne mba blocking okuyingiza ebintu ebyo, mwene mubesinga ku byammwe kubanga business zammwe. That's why ebintu bino byalinye. Kati mwe mwaddira business zammwe nga Bidiko ne mugigamba toddamu okufulumya raw materials ne mugisiba. Nodira abantu abalina capacity esobola okuyingiza sabuni mu Uganda okuva Tanzania ne Kenya n'ensendera n'obagana okuyingiza material ne finished goods eza sabuni nozi blocking. Kati gwe n'ogamba simanyi demand eri ne mukulu kitegeeza nti demand bwe banga eri waggulu ne ba manufacturers kibetaagisa okufuna ebintu bingi nnyo katale bisobola okukola ki okumala abantu. Kati golinga yagambye nti engeri demand jeri waggulu ngate materials ezikola ebintu bino teziriwo, kitegeeza mbo ba manufacturers tebalina capacity esobola kufulumya ebintu ebyo, kyekyalinyisiza emiwendo gy'ebintu. Gyebaleko mukulu, gyebale mulekera okusiriwaza abantu. Awo nno sigenda kulwisaawo, njagadde kutereeza bulungi nti mulekera okubuzaabuza bannayuganda mulooza tebaasoma. Eno theory gye mbaddeko emyaka gyonna nga mbuzaabuza abantu kubanga mukimanyi bulungi nnyo nti mwe mwabuzaabuza eggwanga. Ekigulalo gye kiwedde video etandise. Era ntandise bwe nti mukulu jo olunaku lwa jo wawuyeko olw'ekigere oba olw'ebigere era n'ogenda ku Joan Kagezi Memorial Players. Wavuddeyo ne weekangabiriza nga Museveni. Wavudde ne weekangabiriza bulungi nga Kaamugye asitamye ku malaalo n'ogamba nti omugenzi Joan Kagezi yattibwa batabanya ngamba era ababinyeeka mu nsuwa ne bagenda emitala w'amayanja okuba nti beekweseeyo. Museveni tobuzaabuza nsi. Ekituufu kiri nti gwe kennyini ne muganda wo kale kyezikayihula mmwe mwatta Joan Kagezi nga mukimanyi nti bomu gye mwakuba erugogo ne ze mwakuba ekabalagala abaazikuba baali ba Iso ne Seemwayi. Joan Kagezi n'akola thorough investigations okusinziira ku kunoonyereza kwe n'okunoonyereza kw'abanoonyezi ba gavumenti ku baanoonyeza ne bakizuula nti abantu be mwakwata Abasiraamu n'abo Abasumaali abalimu batonotono bonna baali tebalina kye bamanyi ku bomu eyakuba erugogo eyattiramu abantu abayitirivu. Bwe mwakimanya nti Joan Kagezi atuuse ku koa y'omusango guno era ng'agenda kukola final ruling nti abantu bano bonna baasibwa tebaayina musango era tebaali mukobalira kuba bomu erugogo, n'osalawo n'olagira omumpembe kale kalihula n'alagira abatemu be abatta omugenzi Mohamed Kiggundu, akabinja kamutta, akabinja kano kekatta omugenzi Kaweesa, akabinja kano kekatta omugenzi Mohamed Kirumira, akabinja kano kagenze katta abantu ne kajja ne katta Joan Kagezi. Kati mukulu twagala kubuuza abasajja bwagambye babiri abadduka ne bagenda e Bulaaya abeekwese be baani ng'ate okimanyi bulungi nnyo kale kyezikayihula nawe kennyini gwe watowa order Joan Kagezi attibwe kubanga yali agenda kusala omusango ng'alagira ekkomera lita abantu abo bonna abaasibwa ku mulembe gw'okuba bomu kubanga tebalina musango abaakuba bomu yali amaze obbategeera era ng'agenda byasa ne mukuba Joan Kagezi amasasi musukazi watu ng'agenze ku shopping y'obwana bwe ne mumutta. Kati weesiriwaza bw'ate simanyi abaakuba Joan Kagezi amasasi bali Bulaaya. Kati mukulu njala kubuuza omanyi nze nkwata mpola I romance you slowly. Yose njala kubuuza ekigambo kimu ekiteekesawo international police chechi kubanga international police teriko borders as long as you have proof ne case jogenda kugula ku muntu. International police baji contactinga ne ndonyo omuntu goyagala ne bamuhandling over officially kugwe government joyagala mvunaane. Kati what happened to those two people? You said that you have their files. Why don't you handle that file to international police and then get those two people back to Uganda and face the courts of law? But you are there fooling Ugandans that the people who assassinated Joan Kagezi, they are in diaspora. No, it's you and Kare Kayihura who well organized the mission of assassinating Joan Kagezi. But you are there fooling the public that the two people or the two suspects who killed Joan Kagezi, they are in the diaspora. No, if they are there, please get the file, give the file to the international police. They will bring those two people, but they are not there. It's you and Kare Kayihura who organized the assassination of late Joan Kagezi. As simple as eating a piece of cake. You understand? Okitegedde bulungi. Leka kwebuzaabuza ng'afuka anaaba.
ekyo nkimaze kati tugende ku nsonga endala. Ensonga endala yiino, mukulikeeyo mwenna abaali mu lonchi ya Muhoozi Kanyerugaba, abaali emmere ndabasiibula dda, naye njala babuuza bwe mwali muli emmere eyo, gwe muyita gwe balonchinga yali ku keeke eyo, gwe balonchinga nga presidential candidate oba Muhoozi project yali ku keeke eyo bayanywa ku kintu kyonna ku mbaga eyo. Era birthday kyagenda mu bitundu bimeka bya Uganda, bani abagibeerako kyembabooza. Kati bwe mba mwagala okutegeera who's Munyarwanda and their mission, mujja kutegeera bulungi. Era njala kubuuza abakungu ba gavumenti mwenna abadde mu State House Entebbe ne bannayuganda mwenna, banna njala babuuza, era nzize mbagamba ne bagamba Rwanda ne Uganda oba Museveni ne Kagame ne famire yaabwe yonna tebabangako na lutalo wonna, tewabangawo lutalo wakati wa Uganda ne Rwanda, terubangawo. Ekiriwo kiri nti omuntu yenna akulidde mu Kampala mulimu abasazi b'ensawo n'abasituzi b'obusawo n'ababba. Bubamanyi buli njala bawa example. Ffe tulina n'engombe gamba nti bw'olaba abayaaye beerwanya bwe bagenda kubba omuntu, kibali mu kukola essaazi no babba Uganda naye nga beefuula mbu balwana. Ndoza mukitegedde bulungi mu Kampala wakati tubadde mu kutukuli mu Kampala nga kasula abayaaye babiri basatu batandise okwekubya emu bayomba balwana, manya wale gwe bagenda okubba esente oba bagenda kumusitulako ensawo. Kati Yoseti bahabula tabasira mutano wakale kizizire tamuzeyizidde ensanga bisibe ne munne Paul Kagame bebo abantu abazanyidde okuva mu 1994 nga bazanyira ku mutwe mpaka olwali otobanga okulwanagana konna, toba okola kyonna. Ekyasibya boda ebadde ensibe nga bisana ng'akakodyo ninga ekiro boda nzigule ebyamaguzi biyingira. Njala bagamba bukyanga Rwanda eggala bagamba gala boda ebimotoka byamaguzi badde biyingira n'abanyadde bale bayingira ngera nga bafuluma secretly nga mutemmanyi nayo mawuli bagala nti boda asibawo. Tobanga olutalo n'ebyokujja simanyi basinkanye wali Katonda basinkanye ku boda bogere no oyo yali comedy store nga batalikawo bateeka kubalaga kifaananyi kiriwo. Kati njala babuuza kati omukulu bwe yazze n'atuuka mu State House n'asala ne keeke n'alya, njala kubuuza Munnayuganda ki ali influential eyabadde mu meeting eyawe y'ekyama? Munnayuganda ki yabadde influential eyabadde mu meeting y'ekyama? Era baani ababaddeyo? Kitegeeza nti bano bazanyira ku mitwe. Eri game bagizanye since 1980 up to now they are still playing that game. Mbabulidde simple logic eriwo. Mu Kampala bakulidde mu Kampala abayaayi bayinza okwerwanya, kumbe bayina target omuntu gobazza okuva ku William bajja bamugwira nti alina ensimbi liberwanyisa ku mini price. Kwata ekigo kwata engumi kwata ogenda kulanga omuyeya yakugwiridde wale tibagitutte esimba gitutte nakasoba katutte. Kati ffe ngafa bageza akudde mu kibuga wala omuyaye nga alwana manya wale bagenda okubba kati namwe kimbadde bakola. Era kyovula nti batubidde ebbanga temutegereze bulungi nnyo gently nayingira mu State House nakasero ne Entebbe ne basala keeki ne banywa omwenge ne banywa n'okunywa emboozi ne kiggwa n'alinya n'addayo. Mwe muli awo musimba bayina entale zaawo ayina olutalafaananga Kagame ne Museveni mujja kutegeera. Kati ekituufu kiri luddawa? Ekituufu kiri bwe kiti bulijjo tubagamba nti waliwo abanyonde bagenda kuwamba eggwanga Uganda nga mulaba ne mugaana okutegeera. Essaawa zino Museveni yakutte eggwanga lya Congo ne munne Kagame ne baliteeka mu East African Community. Ekiri bateekesa mu kimanyi kikino already Museveni yafuga Burundi. Museveni ayina omukono mu Rwanda. Museveni bapulaninga atemamu eggwanga lya Congo balyawulemu ebitundu nga bisatu. Balinako ekyabo. Kagame ayina kyatwalako ne Museveni ayina kyatwalako. Kati bano bamala okuyingiza East Africa kitegeeza bano bagenda ko balina base wasobola okukola ebintu byabwe nga Uganda bagifuula mineral resource oba a source of income nemba mbafumutudde ekitajja kuba kyangu kubanga the fact is Omunyarwanda butakwate mundu omujja tagenda tuvaako tagenda kuva mu Uganda. Nkiddamu Omunyarwanda butakwata mundu tagenda kuva mu Uganda kubanga ye omuzege gwakutta gwo omuzege gwaffe simanyi sebo simetukuze no Omunyarwanda butakwata mundu tagenda kuva mu Uganda ate Uganda bagenda gitwala bumutakizuula. Kati mu kimwetaaga okumanya kikino ebintu byonna biba bitutte Rwanda bamaze okimanya badidde bonna Abanyarwanda abadde Congo abali stateless nga batibalina adde ettaka babayingize Uganda nga refugee. Naye bano abantu ekituufu kiri nti bakolako profile wawe bagenda basetolinga
bagenda bawe ettaka buli family bagikwase ensimbi bagikwase n'emmundu bino byenjogera mujja biraba nkiddamu buli family bagenda giwe ettaka bagikwase ensimbi bagikwase n'emmundu okwerinda naye gwe ettaka libajjako abantu balagaluddawa naddala mu Buganda. That's the question. Balagaluddawa gula amatuugo gula amaaso go otegere bulungi bala abantu baddaluddawa ezo kampu zemunaye bunagana simanyi luddawa bonna bali mu kuteekateeka bakola ku Prof. Antonio yani ye mukando ni Silivia Antonio yani ye mukairanga Robert ono yani ye mpapo Richard bagawandika wansi babakole ko profile wawe passport bwendanga muntu bwenda amataka bwesinde bawene mundu bajje bayingire oluli batandise dubaso tulinga ku bitundu ebya Buganda. Kino kigenda kukolebwa nga tewali muntu yena gubebuzza kubanga ye missionary wo naye ekyenako ekiriwo bana abantu bakola ebintu bintu bamanyi naffe tutegeera bulungi nnyo. Njala mutagingire wano Jerusalem Sare njala mutagingire wano Janet Kembabazi njala mutagingire n'abantu bonna aballa era mbage bana Uganda temugwa musuubi olw'ensonga nti ekikutte obudde kigenda buta kitya abasajja bano bombi bemulaba abasajja balwadde bayi batya wetwogerera essaawa zino enteekateeka eri bweti njala mugitegere bulungi nnyo enteekateeka eri nti Yoseri apulaninga okuleeta mutabani we okufuuka president essaawa yonna Paulo Kagame apulaninga okukola ekintu kyekimu era nerwadde muwulira nti omwana wa Kagame ayingidde ebyobufuzi oba gwateekateeka okuleetawo kiba kitegeeza already baba sekiwalinze future yaabwe n'eminyago gye babidde ebbanga ddene nnyo kubanga information gyefunda mu ndendaga nti ne Kagame ateekateeka kuleeta mwana we okumusikira nono eyayika Windows ne ateekateeka kuleeta mwana we already yamulonkinze kikye mutalaba ekyo nga kiwedde. Museveni akimanyi nti essaawa agenda kufa. Museveni akimanyi nti mutowo Jerusalem Sare agenda kufa. In fact kambategeeza Jerusalem Sare tabalumya mutwe. Jerusalem Sare kanda naho tabalumya mutwe. Ene tayi basobola okukera kumanya baga nti yafudde. Wali mulaba ayogera mulaba naye essaawa bayinza okuga nti yafudde. Reason being omusajja ono mulwadde nnyo. Mulwadde nnyo. Mumulaba atambula ne mulwadde. Era kyobula mutune ku face ali miserable nnyo kubanga akimanyi nkunganyize ebibugagga bingi nnyo naye ngenda birekeraani. Kambale ku face nga bwe badde tunulu lwaleero. Linda kombalage mujja kutegeera nti ensi si nnungi era muddemu amaanyi saagala muggwemu amaanyi kifaananyi kyange kirirudda wano. Alright kifaananyi kikino. Oyo tabalumya mutwe essaawa yonna agenda kufa ngenda babulira embeera ey'obulwadde bweri. Oyo tabalumya mutwe essaawa yonna agenda kufa oyo. Kiki ekigenda omutta? Drone zange ze nasindika mu bitundu ebyenjawulo zintegeeza nti omukulu ono ekintu kyemulaba ekimutudde wano wansi wano kyemulaba ng'ensawo eyo si nsawo omwami oyo akwatawo byenda ebibye ng'omuntu byebakwatira wano. Mujjukire mu lutalo omwami ono yakubwa amasasi naye teyafa naye sisitimu ye ey'obyenda munda yayisibwa bubi era omwami ono every after week ayina eddwaliro lyagendamu ne bamukolako ne bamunaaza ebyenda bino ne babaddamu ne babinaaza bulungi babitunga ne babizza munda. Kati kino wano w'omulaba bazimye omulooza nti oba ekizibu waliwo ekisawo no eyo yentabiro y'ebyenda wali system gye baasiba obulungi nnyo kyovula nti abeera n'ekintu ekiringa eboxi wano bamusiba okumupreparinga ng'agenda kuyika Windows. Era omwami ono n'eddagala lyakozesa liva metalo w'amayanja balimukuba every week kubanga tasobola kumira makerenda omwami ono. Era eddagala balisota busosi ne balimuwa n'alinywa in form of liquid tasobola kulimira oba oddigaaya okubanga asobola okubanga akola ki asobola okumanejinga obulamu bwe naye ng'ono omwami kino ekintu kyemulaba wano bambi byenda bibiri ebweru babisiba busibi ne babisiba ne babirongoosa bulungi nnyo ne babizze munda. So ono takyasobola kudduka wadde essasi ne bwe livuga tasobola kudduka wadde meters 3. Nkiddamu essasi ne bwe livuga tasobola kudduka wadde meters 3. Tugenze ku Janet Kembabazi. Janet Kembabazi tabalumya mutwe. Omuntu omukulu eyali alabyeko bw'otunuulira omukyalo ono talina bulamu. Sayansi atugamba nti obulamu bw'omuntu obulabira ku bigere. Naye omukyala ng'ayina engatto bwetyo ng'engatta yeefuutikamu bwefuutiisi eyo nga yeefuutikamu neefuutiisi nga n'engatta ega please help me omukyala anzita
oyo naye talina bulamu. Science agamba nti obulamu bw'omuntu obulabira muntu obo yabigere wansi. Ne bw'olaba ng'ebigere bino nga bino ebigere biri bityo. Manye tugana musajja muno bw'akusinga ekigere togiyita njovu naye ente kyali njovu. Bantu tebalina bulamu. Mukitegedde bulungi? Science atuganda musajja muno bw'akusinga ekigere togiyita njovu naye buno si bulamu. Engatto yeefuutikamu neefuutiike. Oyo mumaze. Tugenze ku Yoseti bahabula otabasira mutano wa kale kizinsi yere muzeyizedde. Ebirwadde biri muono tomoone. Mukono mugulaba gufeenya. Ebigere wansi bifeenya. Era kyovule naku zinayambala n'omugenyi omukulu wawazze ayambala bi open kubanga ebigere bituuka ekisira yimutujja n'alumwa n'ayagala okukaba n'tanakyakola. Kati bano abantu basatu. Kati oli gwe basuubira okuzzaawo ate yayiika Windows mwamula bulungi nnyo. Era naye alimu target gyatalabangako. So kati bano abasatu the 3 core people abatufutubaddeko bambi tebalina bulamu. Tebalina bulamu. Museveni tasobola kudduka de kilomita wadde okudduka ekisawe n'akimala ku luutu embwe tasobola kudduka. Ono Janet kizibu. Sali Museveni amula mu mbaga y'okuwaayo muwala Museveni yajja n'omuggo. Efuulu jjeraze n'omuggo. Wallahi singa Katonda muvaamu n'agwa ku olunaku ebyenda byali bigenda kuyika mu Kereziya. Ebyenda byali bigenda kuyika mu Kereziya kubanga biri bweru. Ekyo kyemulaba ekyo kyeyeesiba n'olowooza mbu wano wazimbira obuto nedda bambi musajja wattu eno operation system eri bweru. Mwali mulabyeko ku Animal Planet empologoma ng'erumya oba erumya ekisolo kyonna ng'ebyenda biyika bitambula. So n'oyo mwabi system bwetyo bweri. So bano abantu balwadde nnyo era mujja kutegeera nti bano batumalira mu bwereere era beebuuza ebintu bye tukoledde ebbanga tubikoledde ki. Kati ntandise information entuufu tugende ku kyatuleese naye before nga sinagenda ku information yeeyo ndowooza njagala nsooke nzanye voice note eno mugiwulire bulungi nnyo era mbategeeze nti baganda baffe abanyankole abava mu Western Uganda batandika dde okwawula munyarwanda yani ku bo era bakimanyi bulungi nnyo. Njala sooka kuzanya voice note eno ndyoke ngende ku mission ya Muhoozi Museveni gye yamuwandiikidde era mugenda jiwulira bulungi nnyo mutegeere mission kyeriwo. Voice note eno mwagiwulidde ku mikutu egy'enjawulo naye njagala gibazanyira ano mugitegeere ndyoke ngende ku mission enteeketeeke entuufu Museveni gy'alina okukolera Muhoozi mugiwulire bulungi nnyo. Sebo jebareko wasize otya Sebo kakati nyono banyitarwa munyankore egi ni information yanjye nkwenda kugambira abana Uganda no kuhameza okukyemerire eshaheji okukyemerire mbari muzikine rugaba ko hari abaina magezi atakasiba narete bintu byeye kunuyambara ngumanya ngo ni birthday nitumanya nuwari muna tocharinga abana Uganda nitumanya nuwari muna repinga abana Uganda nebikorobero byona ntubimanya ebyazine nasiyaba na Uganda. Bwana ntukushaba mutuma murungi tambuza ka video akakagende kamuhikeho harhona atakasiba narete bintu byeye kunuya kiruhura ngo nakuza birthday ngo birthday ya Muhoozi. Itwe nk'abanyankore nyonka rwa munyankore ni mumanyeje munonga Muhoozi nebikorobero byatukozire nkito abanyambara abanyakiruhura abanyisinjiro nutubimanya birthday ze yepate azire kuko muri za Kampala zabo uko hari munayitira abaganda buri kikorobero cyo nticyumanya ejit birthday arumna yikundisiriza abana Uganda kunkito aba western nk'abanyambara abanyabushenyi tutwine bwirebwe hati Muhoozi no kuza birthday muringo ki oherize kwita omusirikare bakweta kahonaho twamziko mu district ya Chenkwanzi bakweta omukatugu waza kwikira kijogoro mwabihangwa isirwe accident mu motoka ya go mizi manya turubashima ebikorobero byabo byona ntubireba kunkito nkaba western tukakutamata mwakari Muhoozi turukwenda mpaho amahega wagasiye mwagahereze kurepinga omukazi ebyona ntabantu bireba kunkana abukunama mwenda ngo Museveni kuwa kubiro ina magezi otakakwata ekicyana ekitine magezi unokireta abwa president yaratukorire cy'amani munonga
oyireho kwita abantu okubatocharinga okurepinga n'obu bukundu bw'abatemu we nakihura obubatireho bw'ebijambe byatemera abantu mu Masaka nicyo kiyaratukorire cyamani ekirungi kirakundisa ogw'omwana wawe ntukushaba umutima murungi otakwata kasasiro ngo nogituretera yes numuza kubiteka musente mukore buri kimwe konka nito tukumanye kiri ya mitoma yitu nito turi kucumanya muhozi shi abayemerire bakarete ngo ha ekamara masyo gitu ekamarente zitu muhozi tumukunde muringoki munyanyo kuko yayemerire ubwo yashirwa hero mujungu umwaka gwe 2010 akagira tunaza kubaretera umbazi oguru kwita engoha gukajumara umatungo ganyu tumuramuzibire ebi byona ntubimanye mwene tukushabe kintu cyumu otasiba no turetera muzi na bi birthday be yabire koko za Kampala ahamanyiriro kwita baganda n'abana bito ababire na itabagire Somalia za hero ariko batega ambush akabita nabiyisiro mu covid byora ntubimanye list yabo tujini nibikorwa muhozi tarho ndijo mwene tukushaba umutima murungi narukundi ito abitwineho nk'abanyankore tutwakijine kargaho abo butemu buri omukayawo Museveni Jeneti no mutemu Museveni no mutemu muhozi no mutemu kihura no mutemu Salim Sare no mutemu arumuna itente zitu chinkwanza nazibingu mu mataka ngo nasimba payana nabihango abajungu bakaripanze ebi byona ntubimanya hato butemu bw'ikikecho ngo noteretere ogumutabanu wawe orukunywa maro wakarara nanywa maro wakasibo mbara ngo ajategeke Uganda mashino ndakunjira abanza rebishenka zo gwataho mwamugume cyubungo yashwirwa hari yambaba ataha nanywa maro wakarara mu mpare yashikire kuremwa niba kamusigo mu makaka kagenda esimbo shizi za rukugwa tezikika cyanyu mwene mutasiba numuturetera muhozi abo kuba nekintu gatwene kinje munonga nkaba western nk'abanyankore twene kinje munonga mtakasiba numuturetera muhozi ngo mutuza kuza che birthday party che yekunuya tuturukumwenda mbwenu niche chakwitoro eje kiguchensimbu ngo muhozi areka sto munyankoro muri lagamba mbwenu ngomanti apangulukuse. All right, good enough nano mwabe gwenda bye konjana mu exposing just 1 minute ndukengere ko information. Oyo guy musajja muganda ne yeyita mpamire ko oli kuno ku video nkolabi buli jonku ojo no yita kuno ne yogere bigo bingi nnyo gwo mukwano gwoli munno abakola comedy store oli otunyo mix nga muli kufera bana Uganda oli musajja muganda akumanyi erinnya li wayita Teacher Mpamire siriyo original kati kantegeeze gwanga Teacher Mpamire si gwe the original Teacher Mpamire mumanyi yali nanyini Alliance Model Senior Secondary School. Alliance Model Senior Secondary School yali ku Lubaga Road ewali essomero ly'omukyala gwe bayita Aunt Kagwa Nursery School. Oyo Mpamire original musomesa naye ku Standard High wali ezana ye nanyini linnya eryo musajja munyankole musajja mweru mu ndabika ye nanyini erinnya lya Teacher Mpamire but not you because is your co-workmate, that's why you acquired that name. Gwesegoja. The original owner of that name is called Mpamire. Yenanyini Alliance Model ku Lubaga Road. Oyo Mpamire original ye yasomesa ne Queen Mother wa abakonjo. Oba nabakyala w'abakonjo. Mbamanyi bulungi nnyo. So boboko lya government ya Museveni gikolere but stop fooling around with the people. Seguja eyeyita Mpamire, you are not Mpamire. The original Mpamire is the former owner of Alliance Model Secondary School Lubaga Road, the former Aunt Kagwa Nursery School. Yenanyiri nyeri lwakuba musomesa naye kuzana ku Standard High zana musomesa naye kwetu meri nyeyo. I know Mpamire physically, personal mumanyi sagalo demo kubuzabuza gwe Seguja. Oli musajja muganda akolera abanyarwanda okusanya eggwanga Uganda nga wiyita nti oli munyankole. You are not. Mpamire is a real munyankole, brown in color.
with 5 feet mumanyi bulungi nnyo buwanvu bwe. So toddamu kumanyira abantu wano ku social media nkumanyi bulungi nnyo. Nali nakwesonyiwa n'ebintu bye comedy mukuli by'ekisiru. Oli mukozi wa state era tukumanyi bulungi nnyo. Mugobya bana mu comedy kubanga mwagala kutwala empire ya comedy mugitwale. Njoloko basabasajja bakulu abakadonka mabavudde kwatagano lwaliro ku mukozi group okuddamu okureforminga mudde mu performing okuyamba eggwanga Uganda. Nabagambye bwe ndabazanya comedy mudde mukole kintu kye kimu abasajja bakadonka mu kyebakoze. You can make it at your own. Musobola okubeera ba boss bamwe. Mpamire nkutegedde era nkubuulidde information entuufu. Sigwe Mpamire. Mpamire is a former headmaster of Alliance Model Senior Secondary School, Kulubaga Road. Former Antikagwa Nursery School. Nze ndi mwana wa City Born nakulya Kulubaga Road banzadde mu Serwanga. Alliance yali mu Yohana Maria Muzeyi. Oyali. Economically ndoza nagwamu nafuka teacher kati asomesa kuzana jo somesa kwa kwetu Mpamire, but you are not Mpamire, you are Seguja. Full stop, don't fool Ugandans. Kena batandika ko mwaba comedy kwa namba manyi. Awo sigenda kulwayo ngenze maso. Kati mazo ku exposing akitegere nti nkumanyi bulungi nnyo Seguja. Toza nti sikumanyi. Mwizo kwa tumanyi bulungi nnyo. Sigwe Mpamire. You just acquired a name from your friend, your teaching staff member called Mpamire. The former headmaster of Alliance Model Kulubaga Road, yasomesa ne Queen Mother, oba yasomesa Queen wachi, yasomesa Queen oba mukyala wa Omumbere, Wesley Charles Mumbere, yamusomesa Kulubaga Road. Ndozo tegene nti kumanyi. Jangu mpola, mwe namba manyi nze ndi stable mwe namba manyi. Segujo kitegedde, jangu mpola. Mwe namba manyi. Kati ntandise ne video lwali amatugende maaso. Okukyala kwa Kagame mwaka tegedde biche bibaddemu era mbitegedde bulungi nnyo mbagambe ekyeki balwanya mu kitegedde bulungi nnyo n'ekimu ku diiru eyazze okwogerwako ye diiru ey'aba refugee abagenda okubanga bayibwe Rwanda bamalize nga bali mu Uganda emu agitegeddeko bulungi nnyo awo saagala barwisa kati ngenze ku plani ya Muhoozi project. Museveni amaze kitegera bulungi nnyo nti system zonna azigezezzaako okuleeta ekiwowongole naye system ziganye kyalina okukola kyekirwa. Kino ngenda kyogera naye ate kiyinza okuba oba okijjawo. Museveni agezezzaako okuleeta omwana ono ng'amuyisa mu parliament kyagaana. Naye agala okukyusa political system ogizza mu parliamentary n'egaana kubanga aba experts bamugambye. Waluzinga 75% Robert Kyagulanyi Ssentamu. You can't dare come and stand again bajja kukuba point blank. Ate n'ensi kati ekutamiddwa. Museveni njala kugamba ekigambo kino wuddiza bulungi nnyo. The truth is bannayuganda tulinga omukyala ali mu bufumbo. Omukyala ali mu bufumbo osobola okwenda n'amanya nti wayenze but omukazi yatuuzibwa n'abuulirirwa tagenda kwakiramu. Kino nziriza ekigamba akusiiriikirira ng'okimanyi yakutte ready handed. N'otuuka wakana kulisa n'akuggyako n'akaveera n'akuwa caayi n'akuwa emmere n'akuterera amazzi mu kisenge n'onaaba ne muyingira n'obuliri nga takunyeze n'ekiwojjolo n'akikuwa. N'okera ku makya n'ogenda bodda ku munoga n'omukazi ono yantegedde nayenze naye tata kiyaŋŋambye kati ŋŋenda kukola nti atandika okubuuza ku bakyalibo n'okubawo n'enkya n'akola kyekimu nga takunyeze be bannayuganda. Bannayuganda bonna politely they are watching you in each and every aspect bakulaba. Not because they are fools. No, they are not fools. They are watching you. But time is going to come. Very soon the corner. When that bagenda kuleka musibeje nda muntu atambula mu family yo n'abantu bonna bali mu Uganda bafutu baddeko. Nkikudda mu 7. Bannayuganda balinga omukazi omufumbe yabuulirirwa nti omutulugunya n'oyenda n'akusanga naga kulikayo mwami n'ovayo n'akwatirako n'ensawo ne mutuuka mu nnyumba n'akuwa caayi n'akuwa emmere n'akuteerako n'amazzi n'ogenda mu nju ekyegulo nekituuka n'akikuwa n'akuwa n'ekiwojjolo n'owujja ne ku makya n'akusuukusa n'okunanyuma ne caayi n'ogenda. Gwe ali eri gwe atandika okugamba nti ate bannaye omukazi tanzite kati naye bw'oli mutuuza meeting after meeting mupulaningira bannayuganda. Why do you have to organize such meetings? If you have power belongs to people and people they voted Robert Kyagulanyi Ssentamu, not you. That's why nti mutandise okukola buli kimu ekigenda maaso nga mutya violence mu bufumbo n'ebyobufuzi mweri tujja kutokyalinga. You are going to spend billions of money naye ojja kumaliriza ng'ogenze very soon. Kati watudde n'okola draft ya ku muwulirize bulungi bamugambye ba experts ne bw'onookyusa political system n'ogijja ku presidential n'ogijja mu parliament ne mugenda
neck to neck Robert Kyagulanyi sent him to campaign for your MPs. Kyagulanyi agenda kukuba babaka 5 flat. According to the current status and the constitution in Uganda, nembala mochikyusa nkigenze mu parliament. Nemugenda ati ba party president bagenze kunonyeza ba MP babulu. Kyagulanyi agenda kukuba babaka 5 kubanga omaze okukola research ne ba MP benyine bali mu parliament tebagala muhozi ekyo kimanyi. Amajege nyini tegagala muhozi okimanyi. N'abantu benyini mu state house abasinga obungi tebagala muhozi nakyo kimanyi. International committee teyagala muhozi nawo kye kimanyi bulungi nnyo. Kati kyogenda okukola wamu planning the coup d'etat gyogenda okukola between May and June gye ngenda okwasa ne program. Muwulirize bulungi nnyo. Muwulirize bulungi nnyo Museveni plan gye wagidde mutabani we gye bagenda okukola. Era nga bwetwogerera essaazi n'ebintu bino ebikola Museveni si abikola. Muhoozi Kanyirupama ne bandi babikola. Naye ate balina resistance mu state house. Muhoozi Kanyirupama, Muhoozi Laaga Kiwulenge, kitaawe yamuplaningidde okuba nti essaawa yonna ayinza okweddiza obuyinza ng'ayise mu kuwamba. Kye tuyita coup d'etat. Ekintu kino kitaawe yakibaze bulungi n'abamu ku bajjeno bebeesiga abakyalimu bebeesiga be balowooza nti bakyali nabo. Era nga bagenda kikola okuyita mu kuwamba era nga n'amagye ge bagenda okukozesa okuwamba ge magye ge bayita aga SFC. Era ensonga lwaki mulaba nti buli kitundu kyonna bakitaddemu amagye aga SFC nene birabira nti amagye ga UPDF gakyaliyo. Wano nga sinagenda ku kintu kyonna nzijukiddeyo akantu kamu. Nabagamba buli lw'okolera omusajja omubbi naawe ofuuka mubbi ate ebigwawo ogenda nabyo. Watogerera essaawa zino minisita wa state owa Karamoja omukyala Agnes Nandutu kigambibwa nti yabadde makage n'aseera n'awaga mu kinaabiro era muli agasinga gawandiika kigambo nti yafunye blood clot. Fe mu lulimi lwaffe kye tuyita blood clot olujamayiga bakiyita bombo clot. Buli government official yenna agenda okufa ojja kufa kye tuyita blood clot. Nzija kiyita bombo clot. Kati mukyala Agnes Nandutu bwe twali mu kuziika nga tuziika taata omugenzi Nambesha, Robert Kyagulanyi yakugamba nti gwe oli news oba oli journalist, oli MP ate ng'oli state minister for Karamoja. Abakaramoja bali mu kuttibwa on daily basis in large numbers. Ebyobugagga babitutte. Museveni ageza kubuzaabuza abantu Turkana balwana Bakaramoja nowhere. Nabagamba previously nayogerako n'abamu ku ba state governors abatwala Turkana region. Nabagamba we are less concerned about the situation which is taking place in Karamoja. Our borders are safe. No one has crossed from Turkana to Karamoja. Let Uganda deal with their own problems. So it's not all about it's not all about that it's about Turkana. No, it's Museveni himself and his son and his entire family. Kubanga waliyo mineral resources ezimanyikiddwa obungi. Kati Nandutu Museveni akimanyi bulungi oli journalist by professional. 2 oli MP. 3 ekitegeeza nti bakimanyi nti olina information nyingi. Walabiddwako mu ka video ogaba abantu be Karamoja nti let them hand over the guns to the government and they shouldn't go back to Kenya to ask for guns to protect their wealth. What wabagambye kati Anet Nandutu kyotamu Agnes na kyotamanyi kiri bwe kiti nti eyo Karamoja ejjuddemu ebibugagga nti nga bisimiddwa bitwala ku world market Uganda within 10 years ebefuuse Dubai kyo tukimanyi. Ekirala Museveni akimanyi government yegenda kuvaako wakoze okunoonyereza kungi nnyo nga ne bamafiya mu government mwe bali abaagala okujjawo. Bw'oba osusse embeera eno ngenda kuga ekigambo kimu. Lie like an envelope, sirikira gy'otudde. Kubanga mission yo yakujjawo. Era bw'onooba ovuddeyo ojja kubanga osimbyeyo kitooke. Ne tukusabira oveeyo osobole okutegeera abantu b'okola nabo. Kati eno message njagala egende buli government official n'omuntu yena politician. Waliwo eddwaliro bayita Panorama Medical Services n'eddwaliro li Karamoja. Bobanga bali bakututteko mu Panorama Medical Service Karamoja nga nyiriyo Dr. Emmanuel Sekasanvu oyo ono mwami oyo ye Dr. Emmanuel Sekasanvu oyo bobaba bali kututteko mu Panorama Medical Service Karamoja ono mwami surgeon mulongoosa
era akola emirimu mingi ne services nyingi bwe baba ali bakututteyo muganda wange ndowooza eyo basime kubanga wuuyo mujjukira nga ngamba Stella Nyanzi nti waggwadde baakuwa obutwa ono y'omu ku basajja baakolako Dr. Stella Nyanzi yuyo mu kifaananyi nga ne Stella Nyanzi ono state agent akozesebwa okumalawo targeti za Museveni ono yali alina kiniki gy'akola nayo ennakasera eyo ne wa mission y'okukola ebintu bino ye oli mukwano gwe naganze bino sijja bisobola kati ono n'agenda solo bw'agenda solo n'akola kliniki ye ne lifuuka eddwaliro kati ye buli muntu yena state gwe yagala gwefudde target olufuna ekizibu bamuleeta wano ng'onaamukolako ne bakuleeta nga afunye accident ono akumaliriza tosobola kusukka waawo kubanga yakola nabiki ebisigadde okuba nga amaliriza ensonga zino so kati kubanga oli politician oli government staff ng'okola mu government naye ng'okimanyi oli target nofuna ekizibu kyonna ne bakutwala mu Panorama Medical Services ekulio Dr. Emmanuel Kasanvu eyakwawula ebesiridde munnange gweyo mane amye omusajja ono yeyita Kasanvu era erinnya ulikanga egganda naye omusajja ono siroza ndi musajja muganda okusinziira ku information gyenfunye siroza ndi muganda so buli muntu yenna gwe bali batuuka mu ddwaliro eyo naawe nantu tusimenye bakututte kubanga teboogedde bagenda ofuna medical attention naye teboogedde wa gy'oli naye nina ekirozo ekinga nti bakututte mu Panorama Medical Services eno naye oyinza obutavaayo bubanga inkesi boba gyogenze mukama akusaasire kati ngenze maaso waliwo enkomye kankomewo ku kudita gye bategekedde Muhoozi Kanyuka Lugaba empandika obulungi Museveni akimanyi ntakyasobola kuwangula kalu attachment emyaka gimuweddeko ayagala kudduka ensaji nyuke bagikwase Museveni bagikwase mutabani we ne mu ngeri ey'ekimpatira kubanga bamugambye tupo tugenda mu kalulu nga tukyusiza political system Kyagulanyi agenda kukuba bulungi flat eyinza nofuna abake bitano nga bonna bajjudde against you asane kuba kimanyi nti emission gy'oleeta mu enale musolo kiisa ne bwe kinatuuka nga kigenze mu bulunzi bw'abantu kulonda mutabani otalina wasobola kuyita ekyo nakyo nakitegeera kati omwami agenda kukozesa amagye ga SFC ge bamaze okupulesinga buli kitundu kyonna okuba nti bagenda kuwamba era okuwamba kugenda kusibuka ntebe gye bagenda otandika in case kibaddewo according to the written plan which was written by Museveni himself and some generals who believe in his system. So here's the plan of the coup d'etat which will put Muhoozi in power. Ekisokera ddala bwabanga amaze okuwamba bw'ati agenda kusooka kususpendinga parliament with immediate effect. Parliament egenda kubeera suspended with immediate effect. Judicial system egenda kubeera suspended with immediate effect. The constitution of Uganda is going to be suspended with immediate effect. The state of emergency is going to be implemented countrywide. The rule of law is going to be abolished, and they are going to call Uganda a police state whereby there is no any law or any courts of law which is going to be functioning. It's all about military rule in Uganda. Ebigenda okukola nebigenda okuddako mbulira. Omuntu bwakugamba nti parliament egenda kubeera suspended kitegeeza nti Muhoozi bw'amala okuwamba parliament ya Uganda omutudde abaka ebitano plus bonna bagenda bafumula nga nabo gisimufungize. Naye nabagamba nti gye bujja kana mugenda kulya abatandise okubibira nga tebannafuna nsimbi kubanga ensimbi teziriyo. Teriyo sere zisasula bantu bano. Era ne wagisuspendinga abakatinze costs. Kyetuto katinga cost kwe kusala ku miwendo gw'ebintu badde ogenda okukozesa nga kansala budget eno abadde agenda okukozesa omutwalo kankozesa 2,000 nsevinga akanana. Bwagoba judicial system kiba kitegeeza teri mulamuzi wadde omusango na mu court genda kubeera nga court tekizi kyakola. Bwasuspendinga constitution kiba kitegeeza nti ssemateeka wa Uganda fena kwe tutambulira wadde wabituli bingi abatakyakola teri tteeka likola. Bwa implementinga state of emergency kiba kitegeeza nti aba bagenda teekawo amateeka amakakali nga bayinza n'obagamba teri kuddamu kutambula kufuluma bwe mugenda fuluma nga mugenda gula mmere buli mwadde mu nnyumba y'eggalire ekyo mukitegedde bulungi. Muhoozi agenda kukola ki after the coup d'etat nga bawambye bye bino wano wammanga. Bajeno abakkiriza mu Museveni era bajeno abakkiriza mutabani we bonna bagenda kuba babatadde
ku standby okuba nti bali mu kitundu kya Uganda kubanga ba protecting omudigido guno ogwokuwamba eggwanga ku biragiro bya Azuuse basolo mutano wa Kalekezi naye nga yefudde ne bamuwambi nenga ate bijja kubanga yali mu kudumira ekintu kino mutabani we asobole okuba nti ali mu ntebe muno era mu kawairo ke kamu abo bonna bajjeno abatakkiriza mu Museveni ne Muhoozi Kanyirupama bagenda kuba bajjibwa mu kavuŋŋaano kakku ekigambo kye tuyita kudita bwe kyapeninga mu ggwanga kitwaliramu abantu bano wammanga ekisooka bannabyabufuzi be tuyita politicians tebatera dutonda bannabyabusuubuzi tebatera dutonda abasirikale abanene mu ggwanga tebatera dutonda mu kavuyo ako ne bwe kaba ka lunaku lumu mugenda okkera ku makyabona gundi yafudde gundi bamuwambye gundi yabuze mu kavuŋŋaana kubanga eba sawa yavaawo mpitewo naye ng'olwedde bagenda okikola nga buli muntu gwe bagenda okutta baba settings eddawaali nga manyi waali nti kino kigenda okubeera bayola buyozi buli omu nga batwala butwazi omuzingako ekintu kigenda okuba nti kiweddewo ekyosi kiyise nga baga nti gundi yafudde gundi teyalutonze wano nno wenkubira omulango ogusembayo ne bw'onaba bakugjewo sigenda kuddamu kwogera kwadde okupostinga Generali Katumba Wamala olwaleero mu mazima ge mulundi ogusembayo kwogerako wonna wooli nkusaba ofulume eggwanga Uganda nga nena bugisimufungize mu kudita eno ne before kudita eno waliwo mission y'okujjawo era nga bw'osukka idi wiiki eyo oba mu wiiki ey'okubiri y'omwezi ogwokutaano ojja kuba olina Katondawo Katumba Wamala kyekino ekiseera gwe guno omulundi gwensembyeku kwogerako lwakuba nti oli mwana wa Nambi lwakuba nti nkulumirirwa ng'omuntu abakuttako omwana wo oluli amaze okusetinga kyentegeddeko nti ne security baze kuba agikyusanga gotomanyi obanga okimanyi naye nkugamba dduka ngenda bugisimufungiza otherwise mu kudita eno oba before nga tennabeerawo oyinza okubanga ogenda kubanga okola ki ng'ogenda bajjajjabo gye baakusooka ne muwala we gye yagenda kati okutaasa obulamu bw'okusaba fuluma eggwanga n'obudde bukyakola ki bukyali bw'otaakikole nze sinenyezebwa buli kimu kikugambye last warning ne bono bofudde sigenda teekako mu rest in peace oba tikikuposti ku page yange nowhere reason being nti Museveni ne Muhoozi ne babbi banne bakimanyi bulungi nnyo nti gwe jeno Omuganda akyakkiririzibwamu n'abamu ku oludda oluvuganya gavumenti nkiddamu Museveni akimanyi nti Katumba Wamala gw'omu ku bajjena oba gwe jjena Omuganda akyasigaddewo alinako at least ka sympathy ok'olusuluuju eri bannayuganda n'abantu abali mu ludda oluvuganya gavumenti kati bw'oba n'ekintu kino ng'ate Muhoozi Kanyirugaba Muhoozi Laaga ne bwemusibako bumuli teri muntu asobola mwagala kubanga ne speech yagiwadde ng'emalamu ag'ekisajja bakimanyi bulungi nnyo talina gy'agenda kulaga kati y'ensonga lwaki baagala kujjawo nga nena bugisimufungize ku eno egenda kuba ekulembeddwamu basajja ba SFC naye nga SFC teri mu mateeka mu Uganda era egenda kuba esinziira Ntebe bamugambye bati ku eno bwemala okubeerawo mu myezi egisookera ddala Muhoozi mutaata we yamuseetingira yamugamba nti oyina okulisotolinga ba brothers and sister bonna betwajje mu ggwanga erya Congo Abanyarwanda okubasetolinga mu bitundu byonna bye twaseetinze biri gazetted mu Uganda bano ng'ogenda bbawo ensimbi ogenda bbawo emmundu n'amataka balina okubeera kubanga ye mission gye tulina okuba tutwala ettaka lya Uganda n'otutwala ettaka lya Buganda buli kimu nga kiwedde kino kimaze tugenze ku kirala era bwe twogerera amataka gasinga obungi mu Uganda gagobeddwako abantu era nga bagatwala ba state agent abeefuula nti bo tebakwatwako era Abaganda basinga bagenda tekebwa mu concentration camps bwe bana bakyaliwo naye nga basinga obungi bagenda kuba basikiddwa oba basikizibiddwa Abanyarwanda mu myezi 3 gye bujja katono abo barefugee bonna bemula nti bava Congo nedda bano si barefugee bano Banyarwanda abateekebwa Congo mu kusooka abatwala ebitundu byali bimaze okuwambibwa gavumenti ya Museveni ne Rwanda okuba nti gye bali abantu bano bayina okuba protecting abawemundu n'ebintu ebirala okubanga bakola ki batwala amataka ga Buganda era betwogerera ekiri eggomba kisa kinegula
nti ebitundu bibambuliddeko lwakuba nti biri mu folder ndala amataka g'abantu agasinga obungi gatwaliddwa nga n'abantu abasinga obungi bwabagagga mu bitundu by'eggomba byonna batwalidda mu makomera basibiddwa nga ne famire zaabwe ziri mu dduka nga n'abantu abasinga obitundu badduka bali mu makomera olw'ensonga nti abasajja bano bimu ku bitundu bagenda okusookeramu okuteekamu abasajja bano abanyalanda babawe n'emmundu batwale n'amayumba gaabwe na buli kimu kyonna bakitwale. Mu nkola y'emu Yoseeri mu kiwandiiko kino yagambye mutabani we kino ekya kuddita nti Muhoozi alina okwongera ku bungi bw'amatulugunyizo kye tuyita torture chambers abangi kye bayita nga safe house okuva ku 1,223 ezibaddewo. Mulya torture chambers zonna ziri mu Uganda ziri 1,223 okwetoola eggwanga lyonna naye ng'ezisinga obungi ziri mu Buganda. Wano Museveni yamugambye bw'omalamu emyezi 3 olina okwongeza torture chambers okuva ku 1,223 okutuuka ku 2,500. Bw'olaba tezimala osobola nozifuula torture chambers oba safe house eziwera 3,000 across the country. Era n'amugamba nti alina okuba ng'akozesa ebitongole ye kennyini bye yeetandikirawo ng'ajja mu buyinza. Muno mwe muli ekitongole ekya International Security Organization kyemmanyi ng'ekya ISO ekitambuza abasirikale abatali mu ngoye naye nga balina emmundu balina buli kimu ekisobosa okukozesa omukutta. Muli bagenda okukozesa ekitongole kya CMI kino nga kyekikettera munda naye nga kiketta amagye ne poliisi. Mwe bagenda okukozesa ekitongole kya ISO ekya External Security Organization ekibegera ebweru. Bino byonna bigenda kusindikibwa mu okwetoola eggwanga lyonna okuba nti binoonya n'okufeffetta buli Munnayuganda yenna ali against Muhoozi project oba his presidency okuba nti bagenda mu maaso okukwata buli muntu yenna omuteeka munda. Eno statement kanjidde mu Luzungu. In the coup d'etat plan which Museveni drafted for his beloved son, who is a reject all Ugandans, Muhoozi, Museveni directed his son Muhoozi that he must increase torture chambers in Uganda, we call them safe houses, from 1,223 to 2,500. If need necessary, he must increase those safe houses from 2,500 to 3,000 safe houses or torture chambers across the country. And he's going to be supported by the so-called security agencies which were created or introduced by Museveni himself when he came in Bush in 1986, that is by using CMY, ISO and ESO to be patrolling across the world to arrest and torture and kill all those people who are going to be resistant to his son's presidency. Kuza mukategedde bulungi sagala ategedde ngakuwa mu Luganda ne kakuddamu ne mu Luzungu kategere bulungi nnyo. Torture chamber mu Uganda bate muzimanyi namba ziri 1,223 naye yamugambye bw'amala okukola ekintu kino azongereko zifuuke 2,500 bwe kiba kyetaagisa azifuulire ddala 3,000 okwetoola eggwanga lyonna. Tugenze mu maaso. Munyingeddako yamugambye during the transmission of the constitution, Muhoozi will work hand in hand with the trusted friends in all kingdoms across Uganda. The likes of Buganda Kingdom, Busoga, Bunyoro, and other traditional leaders across the world, across the country. His trusted friends, remember, Museveni had already deployed a lot of spy agents in all kingdomship across the country, including Buganda, Bunyoro, Busoga, Toro, who are working hand in hand with the security organization to eliminate the so-called resistant people in his son's presidency. And as we speak right now, there are so many rumors across the country in some kingdoms like Bunyoro that His Majesty the Kabaka or the King of Bunyoro is seriously sick. The King or Omumbere of Abakonjo is also suspected to be seriously ill. The same applies to the King of Buganda, His Majesty the Kabaka of Venerable or the second of Buganda. So his trusted friend in Buganda, those are Charles Peter Maiga, David Wasaja, Sarah Kagere, and Agnes Nabaruga, Johnny Katende, Chiwara Mare, etc. and others. And some individuals in different kingdomship are going to be used
in those operations so that Moho's presidency moves on well without any resistance, because Museveni feared that some kingdomships in Uganda might become a stumbling block in his son's presidency. Aho nonvudewo ngenze ku kkowe ddala. Ekkowe ddala ligamba batya nti abo bonna abadde bakola mu security organizations nga Joseph bahabula butabasula mutano wakarekeze enseera muzezide ensanga bisibe abadde akyafuga n'okutuusa olwaleero. Abase bannayuganda abawambye ne batuuka okuba nti bannayuganda beewuunya ekiwamba abantu n'ekibatta. Amuwadde obuyinza nti abadde bakola emirimu egyo gyonna ebbanga lyonna alina okubeera ezinga ekigambo bakozesa elezi. Elezi ekigambo mu Luganda kubanga kusiimuula oba kuyoolawo. Nti kino kireme kuba nti gavumenti bw'ekyuka abawuliriza singa abawa ekibi ekize bano baleme kukozesebwa nga abajulizi okuwaayo nti gundi ne gundi yatulagira nga okukola ebigambo bino. Ono alikulutinge abagenda okukola emirimu gy'okutulugunya n'okutta abantu. So here comes the question. Whoever has been kidnapping Ugandans and killing them on behalf of Museveni, now there is a mission of assassinating you in numbers. So be aware. Mukwata bannayuganda ne batulugunya. Museveni agenda beerezi ngo bajjawo asobola okweka obujulizi. Do you copy? Hope everyone is getting this information. So mwenna abadde bakola bitongole by'okwerinda iso semwa eso nga mukwata abantu ne batta. Ono aweereddwa obuyinza bw'amala okukwata obuyinza. Mwenna abajjewo. Tugenze mu kawaayiro akookuna. Kooti z'amateeka zonna zigenda kubeera under the military rule and going to be controlled by some generals, trusted generals and Muhoozi's friends. Era tuwagenda kubeerawo kintu kyonna kitambula mu ggwanga okuggyako nti amagye gana bagasazeewo. Ako nako mugategedde bulungi. Era mu kaseera ke kamu ng'amaze okuba nti kuba zino enteekateeka ozikola naye Katonda abeera n'enteekateeka ezize. Museveni yalagidde Muhoozi mu biwandiiko kino nti akole enteekateeka nti singa ekintu kiba kitambudde bulungi bagenda kussaawo etteeka kye tuyita mandatory of forcing parents to give out or to give their kids to the state so that all these kids are being taken for military training forcefully. Kitegeeza nti mu system eno Muhoozi agenda kukosa system ya North Korea okuba nti buli muzadde yenna buli mwana awezezza emyaka 16 okudda waggulu agenda kuba oba wabulawola agenda kuba nga atwalibwa mu kutendekebwa kwa kiwazi okw'amagye wakati w'emyezi 6 ku mwaka. Naye nga kana akakodyo tekali mu kubatendeka kokka mu training eno gye munaabo gye bana batutta abaana bammwe bagenda kuttirayo nga batira ebiyenje kubanga mu training omuntu wafiirayo tobuuza bingi baga nti yabadde unfit oba yafunyemu obuzibuzibu. So mu kkowe erimu abaana bonna basinga obungi ba indigenous Ugandans abazaalibwa bazadde bannayuganda training eno tebajja gimala okabasinga omungi bajja kuttibwa era baziikibweyo. Kano ke kakodyo kuba bagenda okukendeeza ku nnamba y'abaana bannansi bannakabala. Mu kkowe erimu era Museveni mu kiwandiiko kino ekya kuddita kye bapulaninga yamugambye nti gazetted areas which are rich in minerals or in natural minerals yamugambye nti are making sure nti zitakingibwa over by security agencies era n'abantu bonna bali ku mataka gano bagibweko by force nga tewali gwe basasudde yenna akaana yeemulugunya ajja kuba nga yeekulidde akabazi ku ggulu. Bano bonna bagenda kukwata batwalibwe mu concentration camps. Abaana bawalidde bo kigenda batuukako ekituuse ku Bakalamojja era ng'ebitundu bino wammanga mwe musuubira okuba nga mugenda okuva ensasagge ey'ebyobugagga eby'omu ttaka. Muno mwe muli ekitundu ekya Kalamojja kino kyenjogera kigenda maaso Kalamojja. Mwe muli ekitundu eky'Ekasanda ekyo naye Kasanda bali mu kuba abantu ku mataka. Mwe muli ekitundu eky'Ekayunga eyo Kalangwa kyakola abantu b'e Kayunga. Mwe muli ekitundu ky'Ekaseese omusinga kye bamukola mwakiraba. Mwe muli abantu b'Ebundibujo ekiri Ebundibujo ekibuuza baliyo. Tugenze Apache ekiriyo naye mu kiwulire ekiriyo. Hoima ekiriyo ekifumba mutuku kubanga bannanyini mafuta bagakonga lusu ng'awunyiriza neighbor wabafumbye emmere abatadde mu Rayiko. Tugenze Ekyegeegwa Endabatole bajjubba buli ekyo ekiriyo. Wepo n'Ekitugumu tusembyayo Nakasongola.
Wetwogerera ennakasongola amataka n'amataka agali ku miles ezaali eza Buganda gonna gaggiddwako Banyarwanda nga ne bajjeno abasinga obungi abali mu ggwanga eryalwana nga bava mu Uganda buli omu alinako miles ezisukka 5 nga ne bano bakize besigye bamuntu bonna balinako amataka kitegeeza ye Nakasongola baamutwala dda tekukyali abanja wadde agenda okuteekayo olunwe lw'engalo mbw'asongayo nti wakyaliwo wayina okwekoluba. Mukowe eddala mu kiwandiiko kino yamugambye nti omwami ono mutabani wamala okuteekawo ekintu kino alina okuteekawo kye tuyita death sentence nga mu regimu ye nga kikolerawo. Kino ekya death sentence bategetinga nnyo bannabyabufuzi naddala abaana aba National Unity Platform abali mu makomera nti kooti bwe zinaate zikola Muhoozi agenda kuyisa dikuli ey'okuba nti bataddewo kooti gye bayita kangalu nga buli munnabyabufuzi yenna ali mu kkomera agenda kuba nga asalibwa omusango gw'okufa. Era nga kino kigenda kukolebwawo ajja kusayininga dikuli eno ba death sentence eri bonna bannabyabufuzi abali mu makomera abagenda okuttibwa. Kino kijja kwerabirwako bulungi nnyo era mujjukira omwana ono eyagamba omulamuzi Guti nti mukulu mutusibe olw'ebufuzi olw'okuba twagala Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omwana ono naku lwajjo oba nnaku nga 2 bamukomye mu kooti era alina atandika okwemulugunyaku kwekumu nayagala okuva mu kaguli alumbe omulamuzi Guti amubuulira ebigambo bino maaso ku maaso nga tali mitayimbwa. Kino kyanyiziza Guti n'abasirikale be n'alagira omwana ono bagende basooka bamukuba emiggo egisigala bagikuba ettaka. Tetuli nnyo sure nti omwana ono gyali mulamu naye nga bw'aba gyali mulamu musajja wattu ayinza okuba nga omukka assamuse wabula simanyi oba gyali bw'anaaba gyali okuwona ayinza osimbayo ekitooke. Kati bwe tuba nga tukyali mu regimu eno enfu bweti nga tena amateeka tegakola ng'ono agenda kuyisa death sentence mu kintu ekitali mu bbanga ttene nnyo kitegeeza nti abaana bano bebamu ku bagenda okutta n'abala bangi nnyo abagenda okuba battibwa kubanga ejja kuba teri kooti yonna ekola nga tuli mu police state nga buli muntu yenna asobola okukyajingibwa nattibwa. Mujjukire ono muvubuka Muhoozi Kanyirupama amujjukire obulungi nti ye mukutta talina yamukwatira ki nsawo okutta kiso kizibu kye olw'okuba nti guno omuzeeyi agusikira okuva ku kitaawe olw'okuba nti bo mukutta tebalinayo muntu n'omu abakwatira nsawo. Tugenze mu maaso. Kati gwe musajja mukulu waliwo njagala ogulira amaaso era wetegereze. Oli musajja Muganda, oli Musoga, oli Munyoro, oli Muchapadola, oli Mukaramojja, oli Muteeso, oli Mukukusabin, oli Munyoro, oli Munyankore, oli gino. Wano wali okulya no komeso wani kansule nti bino biri buli kimu yakyegese amaaso n'akira bulungi nnyo. Bulijjo mbagamba nenga temuwulira kamali n'okunywa ku mazzi. Nga bwe ndabagambye nti Museveni ne babbi banne Abanyarwanda balina akakodyo kamu beefuula abalwana naye nga balina ekigendererwa nakana akakodyo bakateeka mu media bakatadde n'ebyobufuzi bya Uganda. Woolabira munnabyabufuzi eyeefula nti yali awagira gavumenti ng'alwana bali mu gavumenti ago tegaba mawulire kuba kwata kyetuyita diversion n'okubabuzaabuza. Museveni yakitegedde nti alina okubeera n'abasajja basobola okwogera ekiwulenge kye kyekiseera gy'amajeege bagazze mulayini. Wawulira nga omukulu yeeyita omukunavu ng'agamba simanyi walutotwe mbwa ya pusi simanyani we mukwatako mutemako omuto biki n'abala bangi. Wano tulabe musajja Frank Gashumba mutaginge wano. Saagala muntu n'omu addamu kugaa nti Gashumba opposition simanyi awagira FDC. Gashumba musajja Munyarwanda refugee eyazalibwa mu Uganda atayagala ngako nkyukakyuka kubanga agifunamu. Bano bonna sibe batamalaani bonna babadde bazanya muzanyo gwa byabufuzi nga temugumanyi. Waliwo ekintu Museveni ekyazanyidde ebbanga ddene. Omuntu gwakozesezzaako mu gavumenti n'amuzza ebbali n'abalowoozesa nti ali nammwe kumbe guno guba muzannyo. Era omuntu oyo asobola okwogera ebigambo bingi nnyo. Yajja n'agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu simanyi akulira bamafiya era bamafiya nemuganda leeta bamafiya n'ataboogera. Kati essaawa zino bamafiya ekifaananyi mwakire bulungi nnyo nga alina bamafiya bennyini. Kati balage wano bulungi nnyo. Nga alina bamafiya bennyini babadde atugamba. Kitegeeza nti guno omuzannyo gubadde munene nnyo y'ensonga lwaki balumbalumbuye ku makya n'olweggulo nga mulowooza nti byakusaaga. Si byakusaaga. Omuzannyo gwabwe nagumanya era mbadde ngukuba. Kifaananyi kyange kiri ludda wano yanguwa. Kifaananyi kyange kiri oba tekiri wano.
naye mwakirabye kamala okulaba nakifunya kifaananyi kya kikino mukira ekifaananyi kino kikyo bonna buli ayitibwa omunyarwanda asobola okwogerera Muhoozi Kanyirupama yazzeeyo ku jjute mujjukira nabagenda nti ababadde ku mukolo gwa Muhoozi ogw'okumulonkinga agabadde kumulonkinga ekulukuketo ovo ebitundu 9 ku buli 10 bonna abadde Banyarwanda bonna abadde mu State House Entebbe nga kagamaze 75% bonna abadde Banyarwanda bonna era kyovola bantu bano abazze nga ba ex officials ba officials abazze kuva bitongole binjawulo bonna basinga obungi bayina ebakomye naye nga wabadde ku functionary special eyabadde munda kitegeeza nti gwe atali Munyarwanda mu kakosi kali olina w'osigala Abanyarwanda bayingira kati saagala bakulimbe Muhoozi yafunya machinery abagenda okuba ku media Muhoozi baziza amagye gonna era bano bamwenda bani bonna bazzeeyo bulungi nnyo okuprotecting omwana etabale emirundi yazzeeyo yensongola nti ono musajja Frank Gashumba avuddeyo ng'ayogera ebitakwatagana ku media n'alumba Kyagulanyi n'alumba kimu. We are not surprised, Frank Gashumba, because for me I've been knowing you all along. You're a state agent. That's why you move around with the security operatives abakukuma chichi abakuma, if I may ask. We are here to preach the message of change because all Ugandans will have same equal shares in our country. And when we are fighting too for your daughter. Nemwala tuba tumulwanirira. Kyagulanyi si alagira muwala ogenda okwetunda. Wawudi waidi. No. Kyagulanyi kyakola kulwana Museveni n'obukunde obuve mu Uganda tweyambisa mineral resources ne human resources gye tulina okuzzawo eggwanga lwe muntu asobola okufuna mu ggwanga lye. Kyagulanyi si yakugamba otandika okufera abantu. Kyagulanyi si yagana ofuna ennyumba mu Kampala. Musajja gwoweeraga n'otoka n'okulaga amasuka ag'ameeru nga tulagangako nnyumba yo. Kubanga okimanyi anytime ogenda kuvaako obadde nga weekweka. Oli state agent ogikolera ennaku zino olina abasirika olina aba SFC babiri n'abapoliisi babiri b'otambula nabo. Era ng'okolera state tukimanyi bulungi nnyo. Kati bw'ova ntandika okwasama musimanyi bwana opposition bakolera Museveni beebuzaabuza musime Muhoozi ali all again. Please omuntu bw'akuinvitinga ku party toyina kuvayo publicly reason as to why you went there. No, you are free to go or not to go. But bw'ova ntandika okubloginga tukuyamba ffe tuyamba buyambi kuzzaawo pride y'ensi n'abantu bafune emirimu. Njala Kyagulanyi si asindika mwala okwetunda mwala we yetunda kubanga embeera mbi mu Uganda. Hope you copy this message. Mwala we yetunda natuka n'okwetunda kumbwa nawe n'akwetundako not because nti ayagala because tasobola kufuna sente walina zifuna. Ogezezzaako nnyo tunda okutunda akayenjeko ne kaganye kubanga n'okubongo tekalina kalinga ggwe bagamba nti embwa ezaalambwa ne bogisanga ekamoja. The same behavior you have, the same behavior as omwana azalina walema kubanga nawe toyina morals zisobola kukuuma mwana. Bw'obanga oli malaya mu byobufuzi nawe oli smart wire kitegeeza n'omwana agenda kubeera smart wire. Yensonga lwaki omwana wo ali anirule. Okitegeera ali pilona kubanga ayagala ku survive nga tewali sente wayagala mufule public figure simanyi TV personality talina kyasobola kubanga mu Uganda okimanyi TV sasula emitwalo 3 kwana. Demand ziri mu millions zatasobola kufuna. Kati njala kubuuza Shira Gasumba kali yasula senior 6 tebasobola muwa wala DC tebasobola muwa secretary mu office yona mu government. Why? Njala kubuuza butambule mirundi ogamba tu wasoma era ina office wachi toli ana DC wachi toli ambassador oba toli secretary ku embassy na monsiona wachi Shira Gasumba yasula senior 6 tebasobola muwa wala DC tebasobola muwa basekute ku embassy yona kubanga mmwe basajja n'abakazi abanyala mulooza nti buli mumu mugenda mutegeerera. Lekera okusirwa leko Kyagulanyi sentamu kola ebintu ebikugasa beera mu bintu ebyokuleba ekisiru kubanga gwadde office yono gati sisimuka. It was an hidden message to the world or to Ugandans that you introduced sisimuka to Ugandans nemu nkola eyekifere you had hidden agendas to the extent office ogiwagikozesanga okukwatira mu abaana obarepinga abaana bobuwala. Nakugamba nja kujja information y'abaana bajja kujja bateka information ku meza nga bo bakozeseza mu office zo ezo za sisimuka Uganda. Oba kyoyagala gwe mutabani wa Antonio weewumuzeeko
tumanye emizeja mwenga mu Abanyarwanda bajja okuwamba kubanga eri Abanyarwanda balungi ne mu Abanyarwanda batasirikako ne mwekazanga omusazi w'ebyayi ku kkubo ko kasajja ne kekaza ku macha ne kekaza olw'eggulu kekayogera kino kekayogera kiri goyamba neekwe notatuzaako wansi katuuliroko ogenda buli omu mumwambira oyogera eno busimanyi oyogera nnyo ffenna tuwogera baganda bo tubamanyi naye gwe wale mujja ozungu olinga nswera enoonye ebyayi biri ku kkubo mukwekaza tolina yakukwatira nkusawo gwali osuubira nti omwana wo osobola omwebakako n'omufundisa olubuto n'addamu okutegeera amagezi nkubuuza Gashumba bwebaka ku muwala wali osuubira muwala agenda kuddamu amagezi yalina kulunduganga mbwa yebake ku bulombu kubanga gavumenti nfu kye tukugamba. We are fighting to remove this government in Uganda so that each and every Ugandan get or any Ugandan gain in all resources in Uganda. Ochitegera fe chiru batulwanirako nebo na rumba chiru senta mu kyagula intaina kyagenda kukulya ku bizibu byo. Chenda mu kugaggawalanga moto si kizibu kyo si yagano kola. Amaze almost 4 years takola is there yatakusabanga ko nego osiba mu state house osiba mu iso osiba ofera. What's the problem? What's your problem? Chagula nsi kizibu kya Uganda no kizibu kya Uganda. FDC badewe koledde kiwafuna mulimu FDC. FDC yabada muwala yafuna mulimu yafuna bwana DC. DP bade wafuna yo mulimu. So kaibuza what happened to you? If you are forging and you are just mingling around pretending that you know but you don't know. You don't know who you are. You don't know yourself the way mani. Stop fooling Ugandans. If you don't know exactly the meaning of politics or politics in Uganda, that means get off the podium, keep quiet, stay where you are. Sigala mufere vombi ufusoja bisora. Chetuluwanako tuwanene muwala ne family yo. So nekoloza mu chagula nsi ekizibu kya Uganda no ekizibu kya Uganda yegwe eyaf afukana abambogonna mazinenga tesimazi. Emizeja mwe gyokubaka ku baana bamwe okubaka ku bakazi b'Abaganda bamwe mukubate muziza mu Uganda muzizo omwana ekizibu kimuliko gwa kimuleetera kubanga n'omwana yasooka guwazala mukazi wamuzala mwa husigalo kitawo gwe yaleeta era ne wa husigalo wamuleepinga omwana gwe wasooka okuzaala waza tukimanyi. Nakugamba ngenda mpola nja kwabya. Esimu yange mwenna abawala Gashumba bya kabasanya mu office ye kweri kuno. Atajirina bagikuwe. Tujja kwabya. Kyagula nsi ekizibu kya Uganda, ekizibu kya Uganda Museveni, ekizibu kya bajina Uganda Banyarwanda bwe. Kekazanga akanye ku kubo. Omusajja omukulu. The way man you don't know yourself. Since you started calling people around the world, how much money have you got on your account? You failed even to get a house in Kampala. You are renting. Even the landlord owns a lot of money from you, but you don't pay. You're just bossing around. Mulina sente, simuka Uganda, bisimanya a motivational speaker. If you can't motivate your daughter, who's going to motivate her? If you can't motivate your daughter, who's going to motivate your daughter? Now when you wetaga motivation in Kubuli Gasumba wetaga motivation. Before you motivate others, you need to be motivated. Omanito mwabafere mwajige kintu kimu gula perfume bera n'ennyumba ennungi funa akamotoka yamba na masuti funa office teeka mucho oyagala ogisetting obeera olindirira abuli ajja ngosalako bote simuka otadeko bugalubindi ngabo kireva katu ngutaso modelo English course notaka bugalubindi no siba ne coat kumbe bafere berere notula bote. That's what you can manage but nothing else. Kimuyino kole chokati wali kilala